natekako obukadde 20 omuntu alina ensonga omuntu alina kye yalabye oba kyamanyi ku nsonga eyo obukadde 20 enkya Museveni agenda kujja kwogera ku nsonga za security enanga ayogedde ebibye na alina obuntu bwalese mu quotation Museveni agenda kujja abumalirize mu quotation oluvannyuma bakwata abantu abakubye Bugingo owulidde ebyo bye mbaleetedde mission yefe ng'obudde bukyali kati njagala obagamba mu bannayuganda mujja gwa mu katego kala abasajja mujjukira Kayihura bwe yateekawo essente z'abantu abalabye Kaweesa abakuba Kaweesi ne bamaliriza ng'omutwe guli gindi ekiwuduudu kiri gindi ojjukira abagendayo nga basugumbiza mbu bagenze kulaba IGP mujjukira ekyabatuukako oba mwabyerabira baleke mu buzannyo bwabwe bwe batyo bwe bajja batta kuba Museveni taleka bujulizi kakati bagamba waliwo tubuuze abantu balaba bw'oba olina kye walabye siriko oli kiwa gavumenti eriddako nkubuulira sugumbiza ng'ogenze kunona obukadde 2 tojja bufuna tojja kufa nze nkubuulidde with facts jjukira kye baakola abalaba ebyagenda mu maaso ku Kaweesi omanyi mwerabira muli bakujjukiza abantu b'e Uganda sigamba mmwe abali wano wamma kubanga olumu mujja kutya mugende mwenna munyige lefuti nga mulaba nnyize mba sigamba mmwe mba ngamba bali abo abatanda baabo abatajja wano wulira ebintu bye batupulipeyalinga bakulage mbu obukadde 2 bwe bwaleese okufuna information bakulimba bye baluse bibino ani gwe sibuuzizaako nga mpulira nga nina ekintu kyembuusa ku programu ya leero byonna biteredde bagenda kukwata abasajja 2 omusajja omu ali mu Kirombe ensambya bagenda mukwata ne pisto ne AK47 mu Kirombe ensambya ayogere munne gwagenda okulumiriza mbu babadde bonna munne ali Lungujja Kosovo nga beekakasiza ddala nti bo be baakikoze balumirize nti bo be baakikoze kino kigenda kujja oluvannyuma lwa Museveni okujjayo mbagenda kwogera ebigambo bingi ku security akanula amaaso banoonyereze enenanga abatereddewo obukadde 2 wali Museveni alinnye mu kyoto mu nnaku 2 babakwate omu bagenda mujja nsambya Kirombe ow'ensambya Kirombe bagenda mukwata ne mundu 2 entono n'ennene AK47 ne pisto gwe bagenda okukwatira ensambya Kirombe amannya ge ye John Paul Kamya original names Jenny Lee amanyiddwa nga Jenny Lee naye bannaye omwana oyo Shark TV bawabi sweet kadama oli musajja nnyo wamawulira John Paul Kamya is the original name zize John Paul Kamya naye bamuwadde amannya erinnya lye bamuwadde erinnya ye Kalemba Faruku lye bajja obbawa agenda kugamba nti ye Kalemba Faruku nsambya Kirombe alumirize oyo gwe bagenda okukwata ne AK47 ne pisto alumirize munne gwe bayita original names ye Nuwagaba Deus bamutuumye Faizo Abdul Kadri gwe bagenda okukwatira e Kosovo
bamutumye amanya original names ye Nuwagaba Deusi naye bamutumye Faizo Abdul Kadri gwe bagenda okukwatira Lumbuye. Oyo Abdul Kadri oyo gwe bayita Nuwagaba Deusi bamujje mu barakisi y'ekimaka ayina enkovu mu kyenyi yafuna injale mu maje ayina enkovu mu kyenyi ne bagitunga erimu ewuzi 4 wabula agenda kujogerera nti yaliko mu byobuyekera mu bitundu by'e Kasese ayina enkovu mu kyenyi wano ayina ekintu kye ya surviving ayina injale gye yafuna ne bamutunga wano ayinawo egundi ya gundi 4 ewuzi. Muwulidde Museveni nkyayinza obutajja bwe mulaba tazze nga mumanya bwabikyusa enkya n'atajja ku ssaawa 2 ez'ekiro nga mumanya mission aborted. If not akyuse gu speech abadde yagala kutuweka nga atuprepare yalinze mu nnaku 2 babakwate bekkirize nga n'emmundu yeeyo wabula okwekkiriza kwabwe kugenda gamba ffe twakubye Bugingo lwaki avuma Kyagulanyi lwaki avuma people power lwaki avuma people power lwaki avuma Nuupu lwaki avuma president waffe mission ya Bowati mission ya aborted okujjako nga waliwo alina kyabuuza ngende ku nsonga endala eyo ennamba mugitegedde bwenejja temugyerabire. Enanga atokomosa omugamba atusibyeko mbufe abaana ba internet ffe tukoze eki ffe tukyamizza omusango. Abaana ba internet be bajja emmotoka ku siini ku crime scene mulina Bugingo temumugamba ke yataataganyiza okunoonyereza musookere ku kayindo otafiire mugambe tutokomoka omugambo gwe natokomose namaze kulinda kayindo otafiire ye yagutokomose yagambe ye yennyini tabitegeera ne bamugamba ye ate omuntu wa muhoozi n'ababuuza muhoozi yani naye kayindo otafiire bajja okukuba Subaru mu lubuto kansirike. Lwaki temusookera ku kayindo otafiire yagambye mbu teyabitegedde kayindo otafiire bw'aba teyabitegedde lwaki mwagala ffe tubitegeere? Enanga njagala nkubuuze mugambye mbufa abaana ba internet simanyi mbu n'abamu baliyo mu UAE simanyi bali luddawa ffe mutwesonyiwe tulina ebizibu byaffe kyogamba kayindo otafiire ne malanzija wano enanga kyogamba ne malanzija wano neŋŋamba abantu bannayuganda enanga mukazi alina n'olubuto sikani yagambye olubuto lwa balongo bannayuganda bakitwala bannayuganda bakitwala golowooza bannayuganda bakitwala nti enanga waabwe gwe bamanyi mukazi era alina n'olubuto bannayuganda kwegamba bo batwala kitwale naye ate senga nzija ne mbagamba bannange enanga alimba ningamba bannayuganda enanga alimba bonna bakikkiriza kuba enanga olimba bannayuganda enanga alimba yafuna n'omudaali ku independence oyo enanga bamuwa n'omudaali olw'okulimba kati gogamba bannayuganda bo bojja nobagamba nti enanga mukazi alina olubuto era abo bagenda babyogera bannange enanga mukazi bulijjo atulimba enanga mukazi okakasa good kale ffe twonoonye omusango gwa Bugingo ngendedde ku vazoniyo
Ripoti ya Kayiira eriwa. Kayiira yagenda okufa nga nvuga bipanka. Nga ndi eri mu bipanka byange. Aba musajja Lumbuye yaliwa. Aba laptop ye ali tanazaalwa musajja wattu kuba kana kato naye kalina amagezi keripye ku bugingo kye kamukola yeekolera wange maama oba yaliwa. Yali mu kadongo kamu. Ripoti ya Kayiira eriwa. Ani yatakayiira? Muddira agantu gammwe ge muzze mukola mwagala mugatusireko. Ripoti ya Abiriga eriwa. Ani yatta Abiriga? Ani yatta Kagezi? Ripoti ya Kagezi eriwa. Enanga nja kukuba engolo ku linnyo. Enanga nja kukuba engolo ku linnyo ojja kuddayo onyumize mukazi wo nti omusajja yansimye engolo ku linnyo. Tetwagala wano obusiru. Oba guno omusango gwo ffe tugwonoonye egibaddewo jjo jaggwa gitya. Tuweeyo omusango gwe mwaggusa. Ani yatakirumira? Ani yatakaweesi? Era laptop ye yagwonoona. Kati mu bannayuganda lwe mulinsanga ku mabbali g'ekkubo nga ndi kwenanga nkuba buli omu tambula ogende bibyo. Toyimirirawo. Nvulunga enanga mu bisooto. Naye bwe mumuwulira nga yantuddeko muyimiriranga. Naye bwe muwulira nga kyekiraajana mwe mutambule wamma mugende temuyimirira. Nkikuba kiddeyo ewaka nga kyonna kitonya. Musango ki gwe mwanoonyereza ne muguggusa ogutaali mu intaneti? Naye bannaye mugenda kutuwulira. Naye bannange Mukama wa Uganda ekirabo. Mbwani yatta Yesu. Naye ripoti ogibanja enanga. Wamawire sirika. That CID headquarters has taken over the case of attempted murder of Pastor Bugingo and the murder of his bodyguard Richard Umuza. From now onwards, the investigations are going to be managed by the Special Investigations Division of CID headquarters in Giwunye. You're aware that this is an incident of alleged attempted murder by shooting of Pastor Bugingo and the murder by shooting of his bodyguard Richard Umuza, which occurred last week. What we've noticed is that the internet, social media netizens, propagandists are all awash with all sorts of versions and fringe statements which are quite absurd. So many people, including families who lost their loved ones under similar tragic circumstances, are hurt by these fringe statements by bloggers, the majority of whom are based in the United Arab Emirates, Turkey and Boston. Although part of the findings by police were leaked out to the media through informal sources, I would like to assure the country that we have comprised the competent team that is actively investigating this matter at our Special Investigation Division. They have obtained and are continuing to obtain relevant witness statements. We have retrieved the relevant reports, the post-mortem reports. We have obtained CCTV footages from the main police CCTV cameras and also private
cameras that they are going to evaluate. We also have forensic. Bugingo agamba we baali tewaaliwo kamera. Ono agamba balinda CCTV kamera. Mujjukira ebintu ebyo nga Ssenkubuga abyogera mbu tewaaliwo kamera. Ono agamba balinda kamera. Kyemugamba okuva lwe baakuba Bugingo kiki ekyetaagisa okujjayo footage ezo temuzirabanga muzirinda naye bannange nanga Bugingo yatugambye baali baakamukuba amasasi bwe bati Muhoozi ye yamukubira essimu. Muhoozi yakimanya atya nti no babakubye amasasi. Anti munoonya nze mmanye yakuba Bugingo mukwate Muhoozi. Muhoozi ali wakitatambula Muhoozi aveeyo. Mu bigambo pasita byayogera mujja omuntu. Pasita lwaki yajjawo emmotoka? Engoye ze yali ayambadde eziriwa? Baatugambye alina ekiwundu. Mulago baagaana okukibikako kubanga bwe banakibikako kijja kufyenya simanyi mbu nesasi lyokya. Ekiwundu ne kisigala nga kiggule. N'ayambala essaati enjeru. Ekiwundu si kisibeko. N'ayambala essaati enjeru. Mukyanoonye yatamuwumuza. Baali baakabakuba. Muhoozi n'amutwe n'amugamba you have survived. Oh, God has given you another chance, second chance. Era agamba ebigambo byonna bye yaddamu okwogeraawo yabijja mu bigambo Muhoozi bye yamuwanga Muhoozi aliwa. Bugingo yabadde ayogera yagambye bw'ati kati bwe bamala okutuuka oti nga amasasi gangize ne mwongerayo eri bwe nti naye nga ffenna tujjudde omusaayi. Bugingo naani? Bugingo naani abaali bajjudde omusaayi mu mmotoka? Kubanga ono ye yamuggyemu nti ng'amaze okufa mbu olwakuta naye Bugingo ngenda kukuteeka mu kimotoka ekyo otukoleremu bwe wakutamye mu siteeringi tojjeeyo mutwe naye n'olinnya ku gundi mpola n'ovuga ng'omulambo ogutwe naye nga mwenna mu mmotoka mujjudde omusaayi. Gwe naani? Ffenna nga tujjudde omusaayi. Gwe naani? Male mabiriizi nja kukwata ejjirita nkusaleko ekintu ekyo ekikuli ku kutu kirabika kyekikumazeemu amagezi. Ngenda kukisalako oba nkisume busunyi paka lwe naakijjako nkikwate bulungi bwe nti nkikunyule nkinogeko ng'anoga entula nkikasuke nkiwembu ekirye. Ekyo ekintu kikubuzizza amagezi. Mwagala okututeeka mu bintu byammwe mwagala obiteekamu mutabani w'omugezi gy'ojoweresa nawulire naka wulira Bugingo yagambye bw'ati naye mubasajja mmwe aba SFC muli basiru, aba SFC muli basiru, aba SFC muli basiru, ate mwenna muli basiru, aba SFC muli basiru, ne komanda wamwe musiru, ne bemukuma basiru, ate namwe muli basiru. We have deployed him for now almost 9 months on duty. Oyo yabadde amanyanda we yazennyambala. Mubadde muli ebisiyaga. Yabadde amanyanda we yazennyambala. N'obutambaala. Ne vwesiti. Ne sandoozi. Makula tamanyi sandoozi oyo yazimanyi. Owe SFC. Mayinja we SFC. Mayinja we SFC ali mukola mu underwear za Bugingo. Mwenna muli basiru, abe SFC muli basiru. Teri we SFC ajja kunkumako. Sikumi wa basiru. Omuntu gwe batuma okukuuma. Mukadde wa kanisa. Akola mu underwear. Wuli mu butambaala. Wuno mu ngatto. Kaba kukube.
obusiru bwe bwamusizza sabo mbu yabadde amanyi Bugingo ebimunyumira naye bannange mmwe Bugingo bamukwate senga tubadde mu gavumenti ya Amini ayina amagezi naye Museveni yalwala amakiro Museveni yalwala amakiro kati alya babe naye bannange esimba kale simba enatembeya mositoni simba enatembeya simba enakula munyama simba enatembeya mositoni simba kali simba simba ni wewe simba strike machine wamma nkutumidde muganda wange OSFC ne bakutuma n'ogenda odda mwanda weya sabagamba nti Bugingo ali mu kulwanira kisiyaga indirectly sabagamba omuntu alina mukazi wo kati wulira komanda wa SFC yatugambye yakamudeploying emyezi 9 Bugingo najja 10 years back twatandika ffenna naye 10 years back yaŋŋamba Bugingo ekintu kyoyingiridde bagenda kutta kintu kyekyo Bugingo mukamwake yakyogera ekintu kyoyingiridde bagenda kutta nti era abadde akimugamba nnyo nange Bugingo mbadde nkikugamba nnyo oyo omwana meeting z'aba Museveni azimanyi abadde akimanyi kati mutabani wa George William Center mugwe mwagala okubiteekamu 10 years back yali mu bibye ng'alina n'omuviiri gwe ono gwe basse yakugamba nti bagenda kukutta naye njagala bakutte nga wendi yakugamba baani abagenda okukutta 10 years iffe bemumanyira tetwaliwo twali mu byaffe nga tuteredde twali mu byaffe eri nga twesirikidde bannange nja kukuba Bugingo engolo mu kiwundu nja kukukuba engolo mu kiwundu gwomanyi gonoonyumizaako kyonooba owulidde buli lwayogera ayongera wulira kanoko katukamaleyo kubaka abaswiti kadama osobola okugamba nti emyaka egibadde 20 kitukayanangako na Richard, we have never been in argument. Ani atulimba OSFC ku mawulire yagambye 9 years 9 months unagamba 20 kashatu 20 kabiri nga bali aba Argument. Wabula yabadde amanyi kyoyogera nange nenzikakkana. Owulidde mukazi wo abadde mukazi wo oba bbaawo abadde amanyi engeri gyanzikakkanya. muli mu kisiyaga mulya okwagala kwa Richard tekusangika. kusinga n'okwa Makula ano namwise Richard okunjagala paka kukuwaayo obulamu bwe. Richard yaŋŋamba 25 agenda kuweereza Katonda nga tasomye lunyiriri na lumu ku kituuti nga tagenze mu ddwaliro okusabira balwadde ate n'ekirala kyakoze wabula agenda kuweereza Katonda nga andabirira. nawe nsiimye nina omukyala afaayo omuntu gwe badiployinga okukuuma owulira gy'alaze eyo bwe bakukubirayo amasasi SFC tetusasula kati abe SFC mwena muli basiru mwenna okuva ku gwe mukuuma
ku komanda wammwe paka kwabafumbira obuugi mwenna muli basiru. Temumanyi duty, tomanyi wookoma ku mulimu, tomanyi wookoma. Neba ne mumuunye nga nava mu poliisi mbadde ngenda kukwata Bugingo musibire ewange. Bwe waba tewaliiwo komera liyinza kumugalirwamu e Uganda mbadde nja musibire ewange. Atubuulira ni yasse Richard muunye nga nava mu poliisi. Eya Odomero weewawo senga Bugingo ali mu komera. Buli lwayagala okutukwasa ekisa omwana yagambye mbu laptop nkwongedde balanda ey'okubiri. Yagambye mbu alina engeri gy'akwata endiga n'azikuba nnako ku mutima. Abakuba zijabujabu ku mutima bannange. Atagenda kuswaza Yesu ne Richard. Golola omukono ogambe bannange yenze. Agamba nti Pentagon eyimirire, gamba nti yenze mbu paka ng'omutima guwonye. Lwaki gwe musajja nemwe bane musajja yatutadde mu kakuniza akaziru. Mama wange yafa 2006 nakati omutima teguwonanga. Tugenda mu 20 kameka yazi. Tugenda mu 20 years nga mama wange afudde. Naye omutima nakati gukyafyenya buli nakati mujjukiddeko nguwulira gufyenya. Pentagon eyimire paka ng'omugongo guwonye. Lwaki mutima? Gwe tutalaba. Bugingo nabadde nakwesonye nga nakulekedde laptop. Omutima gumala gawona. Omusajja yatukubye layini. Omutima. Omanyi gwe yo layini ogimanyi eyo. Ati buli munaayogerako nga Pentagon eyimirira. Omwana akutte ekifi ky'enkoko n'okigamba siri kulya mulukwe ate n'akirya. Tunyumiddwa Uganda naye ate tunyumiddwa Uganda 2024. Allahu Akbar. Nina information gye nkyayagala wano muwulire Bugingo bwagagambuka. Susan Makula naye asobola naye okujulira Richard yabadde amanyi obuguwa bw'engatto zange bwe buli. Owulira omusajja yagamba tugende ondaga amasaati gange woogawanika ani amanyi obuyimbo. Fred Sebata yagamba tugende ondage esaati zange wooziwanika. Mbu Richard yabadde amanyi amasaati g'omusajja we bagawanika. Bugingo oli musajja. Simanyi ekintu ekyo kyogedde okimanyi kyekitegeeza. Omanyi Abanyarwanda mwogera nnyo ebintu bye mutamanyi. Lwaki temuva ku Luganda ekintu ekyo lwaki tewakyogedde mu Lunyarwanda? Ekintu muve ku nnimi ze mutamanyi. Furufiga yabadde agenda kutugerera olugero olugamba nti ozanyira ku gwe wali ozanyiddeko evuvumira terizanyira ku munyango. Mbwalugere mu Luzungu nga mu Luzungu teruliiyo. Purwe! Omunyango ne gubula. Naye yabadde nganze. Batubuuza mu bigezo activity taking place. Omusajja akoze ati asaawa ebitoogo. Ekitoogo n'enkyerabira. Furufiga yerabidde omunyango n'erabira evvuuvumira. Statement yonna neefa. N'agamba mbuno yali mu content. Content nga twaziisa omuntu. Muli mu content. Gwe osobola okuteeka nnyoko ku gundi yo n'atrendinga nga nze alina content. Purwe! Omuzungu agamba nti purwe! Evvuuvumira n'eribula omunyango ne gubula konze. Waliwo akantu ako ke mukola ku TikTok. Awo siwe bwavudde nno n'ebizibu. Yabadde alugera mu Luzungu. Olw'olugero lwa Luzungu kati ojja tubulira evvuuvumira n'omunyango. Mu Luzungu babiyita batya? Mbupurwe. Gwe kintu kyoyegedde mbu ono omusajja yabadde amanyi amasaati go woogawanika omanyi kyekitegeeza.
Lwaki temuva ku nnimi z'abaana oba kye wabadde otegeeza Bugingo oli musajja webale kulangira kulya kisiyaga n'obuguwa bw'engatto yamanyi we buli kwegamba Susan Wamugoba eyagenda okunoonya emirembe yagamba nasalawo nvira omukazi oli nnoonya emirembe bagamba Teddy Bugingo julira tugende ffe tugenda abakyala bonna ne bavaayo ebibiina by'abakyala ffe tugenda kukuwa sente ffe tugenda kukula tugende mu kkooti n'agamba mukama ajja kulwana bwalwana ye tawangulwa agamba ekikazi kisiru mbu Katonda kati Katonda alwana ki nze mbaze mpaka bazi ku mutwe bamukubye Subaru yamanyi stokisi zange wangi taata yamanyi engatto zange esebo yamanyi obutambaala buno bwonna bwenkozesa owesefusi Richard nga yamanyi buli kintu kotagenze mu nnimiro Katonda yeebale Richard nga yamanyi buli kintu kyekyo kyoyitako buli kintu owesefusi gwe bajja okukuuma ekirala Bugingo yagambye oyo tabangako dureva wange mu bulamu bwange tabangako dureva wange genda owulire information senkubuge kulimba kye yayogera siyaasa yagamba bwati dureva we era dureva bwe bagende basimbula wano dureva ye yabadde avuga naye oluvannyuma nanga nze leka nkuvuge kuba ndi mu bwangu pasa naavuga kati dureva we n'atuula tubedde wano ne dureva iyo oyo mukadde w'ekkanisa ye dureva Bugingo yagambye tabangako dureva wange emyaka gyonna gye mmaze naye nesikwata senkubuge muli kufa aba online nga senkubuge ali wali apaaza gundi agize eno information emipiira akuba paka nkadde paka mpya so ife otogerako ffe babi who is this one calling me at this time nzije mwana ngo kikyatani agize ekintu waliwo agize ekintu tujja kudda wano nga waliwo agize wano ekintu ngegere kati soke tugende mu maaso nja kula yaŋŋamba emyaka 10 egiyise nga tutandise batifale kati batandise asobola yakati gigenda kwera 13 naye yaŋŋamba emyaka 10 egiyise okusooka teyakiŋŋamba kubanga saalina na ntalo naye oluvannyuma yaŋŋamba naye omanyi ekintu kyositudde kinene nnyo 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 nti kati njagala Bugingo atubulire ekintu kyekyo omuvubuka yamulabula ng'ayingira mu gurupu z'abamafiya n'amugamba abasajja bano b'oyingiridde obamanyi bwe banaamala bagenda kwetikkula 10 years back mukiwulidde kati mwe abatumanyira mbuno ffe 10 years back ng'omwana yamubuulira maybe omwana abadde akimanyi nti maybe bw'anaaba yali naye tebajja mutta bajja kutya okumuttiramu bwe baatuuse nga baagala omutwala baamutwaliddemu kasuku omulala ye muleseeyo kuba ye mulabudde emirundi mingi sigenda muddamu n'akalabula abantu babiri ne bampuliriza Kaye Wisdom ne Uncle Bean era we bali balamu Kasuku nkuddamu
bane mugende muwulire Bugingo buli lunaku aleetayo ekipya ng'ate kitujjira ddala ku mulamu omutuufu. Bugingo walinaani mu mmotoka? Era Bugingo njagala nkubuuze okuvuga okuvaawo okugenda e Namuŋŋona ku Orthodox n'okuvuga okuvaawo okugenda e Mulago koze eddoboozi lye lyagamba genda Mulago mu ddwaliro lya gavumenti. Ekitegeeza Katonda teyagala bantu kujjanjabirwa Namuŋŋona. Eyo Orthodox erina obujjanjabi. Eyo Namuŋŋona Orthodox eyo. N'otaddusa muntu wali kumutaasa mangu n'omuvuga n'osooka n'ogoba omutemu paka Namayumba. Oba wamukomya wa oba Mityana n'ojjukira kozi muwummuza baamukubya alibubi n'omutwala e Mulago. Abulidinga Namuŋŋona eri wali baali tebaagala awo wonna wajjuddewo obukiriniki, awo wonna waliwo gundi, waliwo Maluko Omusimanyani, awo e Kasubi wonna wajjuddewo obugundi obw'omulembe. Baali tebaagala ku identifyinga baani abali munda mu mmotoka ani gwe bakubye. Waliwo yaddusiddwa e Germany. Abantu abakola mu malwaliro e Germany mutunule nnyo. Waliwo omuntu gwe baleese e Germany. Simba enatembe ya mostoni simba kali simbe nakula mu nyama. Kwekitaba ki bajja kutta naye ng'alina essaala ye nti bw'abanga agenze ku missoni z'eggwanga tebannumbanga, ayagala lwe balinnumba tubeere babiri mu mmotoka. 10 years back nga nkisazaamu mukyala wakimanyi, abaana bakimanyi, ayagala tubeere babiri mmotoka le balinnumba lwonna. Era nga ngamba ddati agali b'amasasi 100 99 nja gatwala, limu lye liri kutta. Agamba agali beera masasi nga 10 years back bayina debate y'okukubwa amasasi. Ffe twaliwo mumanye emyaka gye naakamala ku internet. Twaliwo Tita Lumbuye yaliwo. N'ebya live ebyo twali tetubimanyi. 10 years back ndowooza bapengepenge be baaliko. Kubanze najja 2 wano nga ndaba pengepenge alina pine mu nnyindo ayogera ebintu aliko guno nga baba omulenzi omulalu ono. Penge alina omuviri gukomeri bwaguyuya akwata bwaguzinga bwaguze 2016 lw'entegene ngamba bino ebintu bibeera bitya. Nga nange simanyi nti ngenda bibeera naye bano nga badisikasinga dde olunaku olwo. Kati bwe nkusanga ne nkukuba engolongo nnyingiza mu bibuuzi by'aba Muzaffaru tujje mu bintu byammwe. Wulira debate gye balina 10 years back naye nga babadde bonna 20 years ow'SFC atugamba 9 months. Omwogezi wa SFC ate naye ayagala kumenyawo enanga wabula enanga lwanirira ekifo abakyagala bangi. Nalabyeko ogusajja ogugamba mukole byomukola gwonna gwambadde ebyambalo simanyi gutaddeko bijjeno simanyi mbwe ebitogi bimyufu oli musiru gwe gusajja gwe nja kukuba engolo mu kawompo gwe gusajja gwe mubannaye buli mwakola ogwo gwe olw'okuba olina akasimu ne weetunuzaamu kamera nga mukola mu buguwa bwa ngato za gundi za Bugingo. Mukola mu buguwa bwa ngato mbu simanyi abadde amanyanda we yajja ennyambala. Abese teriwe sefu sansinga magezi. Namwe mbagase ku Banyarwanda kozi mwena muli Banyarwanda. Teri Munyarwanda ansinga magezi weewaawo.
mumuleete mumubuuze kyasinga okwagala nange mukintwalemu tulabe ne bwe bamotoka nja kugisimbula osijivugangako omunyarwanda okunsinga wakiringi tomeza omuti nengukuulayo obadde ki naye nga ngisimbuddewo mumanyirani wano gwe baatuma okukuuma oli mwanda we yaza musajja gwe Makula alabika ye yakukubye n'amasasi gwe mwana gwe babadde bagamba bana baleese version mbu Bugingo alina empanama kati ate ye Makula ate Bugingo alina ekintu kyayogera olumu ng'abuulira omuntu n'ogenda oleeta omuntu n'akusulika omuntu n'akugayula omuntu n'akuwanika Bugingo mujjukira obwo obubaka n'omugamba owange nze siriiwo kufa abaana bagambye kati Suzani n'asalawo ye yenoonyezeeyo pulaani B awe babakwatidde amasasi twa omu yagambye bagamukubye sawa 12 nga bamukubira Namayumba sawa 12 nga bamusse ate ab'okusoloti bo bagamba babadde wano basimbuddewo sawa 2 nga badda Namayumba ate version zonna ntuufu buli mu bwakunyonyola ekikye kituufu Bugingo ko kiwulire kasajja gweze mbali gujja kudde wammwe mbu maama wazze mbu omwana wange olwawulidde ebintu n'ensimbula n'enninya n'enzija mutwale omwana wo wano yali wano ng'avuma abazadde kati maama yaleese ebikoyi omwana wange huyu koko huyu mwana huyu muntu nyabo ng'osimbula ova Rwanda twala omwana w'e Rwanda anti byakola e Uganda bya makulu mumutwala abikoleko e Rwanda mutumanyira wano simba kale simba enatembe ya mostoni simba enatembe ya mostoni Museveni ajja balya mujja muwulira simba nakula munyama simba enatembe ya mostoni wewe ogusajja gututiisatiisa intaneti nze nga nveeri nga nzija nsomesa bayibuli ngimanyi busiru bwo bw'oba tugimanyi so wati siddamu okulaba wesefusa ayambala ekyambalo kyonna musana kwambala gapale gayulifu temulina makulu expendable w'eggwanga ali mu buguwa bwangatto gwe bateekamu expendable omanyi kye bayita expendable genda ku YouTube oba wa oteekemu firimu gye bayita expendable part 1 part 2 ojja kulaba kye bayita expendable bwe bakuleetera ba expendable basatu basobola okuba baraks yonna ne bagimalawo tebadda mu buguwa bwangatto simenya ate andaweya za Bugingo kati oba omusajja abadde amanyi andaweya zo woziwanika ate kyo kibadde kitya kati ate waliwo omulala aleese version agambye Bugingo wasize omukazi owokubiri yalayiridde mu ka Richard nti gwe sigenda kuleka ate ne Richard sigenda muli amulokwe era Makula wenyweze ate abalala bagamba nga walayirira Teddy nga weetuli tulaba n'omuswaza ate protecting omufu bagamba tekijja kusoboka yagambye abaana b'omugenzi ngenda bazaala kati muli baana bange buli kyonna kye mwetaaga nga omwana wo yani Dorini Bugingo ali wali mwana wa Facebook yemulabiridde yemuweeredde Bible Mukama yagamba ngenda kuswaza nkuleke nga tulina na nga ne bakukuba ekiwundu ky'essasi omusawo agaana okukitunga n'agamba kireke kifiyenye musawo tekako bandage kireke buli muntu akirabe kati okitekako essaati enjeru n'etatoba n'etaddugala gwe Bugingo obona otya
gwa mubiri gwa kana akanyarwanda mbwi nga lwaki tagivuga fe tuli balwanye fe tuli bavandimwe fe nga bavandi fe nga I'm going to crush you as I've been doing before fe nga bavandi I'm going to crush you. Yes, fe nga bavandi you was the enemy of the country. Fe nga bavandi I'm going to crush you. Kwa gamba ye Museveni abyogere fe tuleme byogera tujja byogera nabagamba tewali Museveni kyalina kye tutayina tewali Museveni kyakola kye tutakola nga tannaba kumalawo bavandi ate baneeka abatandise kagenda bamalawo naye Katonda tabavaamu ne mbakwatako mmwe basajja mmwe fenga abavandi yekisibe ensonyiwa najja wano ne mbagamba bwenti osabanga nnyo Mukama mu biseera omulabe wo waakulabira ng'omunafu obeere w'amaanyi nnyo omufuukire ezzike walabira nti akumazeeyo yawe natuukira 2021 nga serina kintu nga serina agamba muganda wange twamukuba layini omusajja sokolinde kugayiza wenyerabidde wano gye nankubira gye kaakati wulira osabanga nnyo Mukama w'obeerera omunafu omulabe wo waakulabira ng'omunafu obeere w'amaanyi nnyo okusinga ne bw'oyinza okukirowooza. Now, nabagamba abasajja balaba Yesu ku musalaba nga ali bwati nalaja nabagamba bannange ennyonta ennuma ennyonta ne bamuwa omwenge nabagamba ffe tulina amazzi tulina mwenge ne banyika ekisiponje ne bamuteeka ku bambi nawulira ng'obulumi bungi Bayibuli egamba n'ata omwoyo gw'ensingo n'ekoonoka nebigamba muganda wange we byalowooleza mbu kaweddemu Bayibuli egamba musisi n'ayita enjazi ne zeeyabya enjazi ne zaabika musisi n'ayita wonna obudde ne buziba emisana ttuku ayingidde mu action mujjukira obwo obubaka mujjukira kitwe ky'emirundi gye nkibagambidde ndabyeko waliwo abaŋŋambye abampereza mbu naye maama Christine nakagwa wanudde naawe nja kujja London awo tujja kuba bubi mbu Kyagulanyi talina ali awo atudde butuuzi simanyi akola biki simanyi tasobola kukola biki eri Bulora agamba bannange bataddewo okukwata ng'oyogera ekigambo Kyagulanyi Bobiwine sentamu kukusiba bagambye abaana abato boonoonese mu makanisa byonoonese mu kwanjula byonoonese buli wamu byonoonese buli woyita Kyagulanyi bakutulakutulamu abantu ebivulu byafuuse bya Kyagulanyi abaala we bamulabira ng'omunafu RCC yataddewo etteeka nange kinti omwogerako kale Kyagulanyi sentamu Bobiwine ndi wano ku bitale wandege yamujje mu nkwate
Bulora bulijjo sibagamba bulora oyo bulora ataddewo etteeka okukusanga ng'oyogera ekigambo kyagulanye okutulakutula mu bantu. Mwe nabagambako ne mbagamba Buganda eyo mugiraba. Era omuntu atali Muganda wasubwa. Neera weebaze Mukama kubanga oli ekyo bw'oba toli Munnayuganda wasubwa nnyo. Era nyiga nnyo bw'aba Katonda yakutonda oli Munyarwanda nga toli Munnayuganda. Waakiri waalibadde Munnayuganda. Bannayuganda ennwana yaabwe enzibu nnyo tugitegeera. Baweze ebipande bya His Excellency awantu bonna ne mu kwanjula bw'okitwalayo SFC bakwate. Yobo bugwa bw'engatto zange buli ludda wakitema mpaayo SFC omwawo. Obutambala bwange bubula. Olaba ndi wano sina butambala nza kula kuba sina SFC. Bakadama mwenyweze SFC ina abantu abamanyi okukola emirimu. Omanyi muddeyo ne musaaga kati abakozi bagenda kuba SFC muddeyo musaage. Mbw ate kakati bamuwadde Kano kyamugamba ye Kano terimuyitamu. Mbu bamuwadde Kano nga juzi Kano private yakuba Kano private sabiti yakuba Kano engora twa. Kyogamba ye terimuyitamu. Neba nange. Uganda ine ennwana gyerwana wulira. Obote yawulira breaking news. Muteesa adduse. Atebereza alabiddwako era ndani nagambe. Mama kanefugira ekibuganda kyange. Omusajja omuntu awonya akasajja. Amuza life za president. Muganda wange. Buganda we bali balowoleza mbu Buganda enafuye. Ne Kabaka adduse. Basigadde bamulekwa. Batandika okukola ebintu. Nga bo bagamba mbu Kabaka waabwe waali era ajja ekiro n'ababuuzaako. Yazze wange nga abataka babeera ku mwenge n'agamba iyo bwe yazze wange yanje. Simanyi bwe yavudde wange yazze. Nti yazze yakonkonye n'agirawo ne. Era munna aba UPC ne bagamba wange. Kitegeeza Muteesa mwali. Muteesa mwali gute yazze wo. Kati guli wa UPC mwali alamula. Kabaka mwali. Nga ne ku nnyimbe ne batandika okuba ennyimbe ez'obulombolombo buli ne bajjayo nga wabeerawo naye ekita kya Muteesa kibeera waawo. Mukiteeka wajja ku kino n'ekirajja ku kinywa ekiro. Niwo mwenge baguteekanga wa. Ne babagamba Muteesa yafudde nti musaaga Muteesa ne wange nti era bwe yavuddewo yazze wange. Bannanga Obote Uganda yamulema. Ekintu ekyo nakyogera nga mbagamba saba nnyo essaala ogambe Mukama takuwayo. Abalabe bo we balowooleza nti oli munafu obafuukire ezike obudde buzibe emisana ttuku. Kati ekigambo Kyagulanyi Sentamu simanyi Bobi Wine simanyi ani. Bulora n'akukwatako mbu bateekamu ssente nnyingi nnyo to rehabilitate us. Okuzza obwongo bw'abantu okuwulira dunamisi ya Kyagulanyi. Neba nenebaza Mukama eyantonda nga ndi musajja Muganda. Kati kamutokomoka omugambo wano mu comments oba mu nzaala. Bannange nebaza Mukama kuba ndi musajja Muganda. Uganda eyo ogiraba eyo. Weewaawo teri muntu afunze mu Uganda nga Museveni ne famire ye. Ate nga tebinnaggwa. Bajjajjaffe baatuyiira omusaayi ne mugutwala ne mugubenefiti nga gwonna. Bannaye wireva ku Luzungu sifuuka wano fulu figa sagala kwogerayo kagambo ka Luzungu naaka nga seetegese.
bajjajjaffe batuyira omusaayi batununule omusaayi gwabwe gwonna ne mugutwala temwafiisaayo yadde enkoko yadde embuuzi ne mu benefitinga mu musaayi gwabwe ffe ne mutumalawo What goes nga kyekulungula comes back nga kyekulungula. Omuzungu si bwagamba. Omuzungu agamba nti pray what goes round comes back what? Omusaayi gw'abajjajjaffe baaguyuwa ne mugulondawo ne mugubenefiting nga bonna mubasaza abaali abavumu ne mubatta ne mutuleka nga tuli bumulekwa ne tukulanga tutya ffenna ne tukulanga tutya ne mwagala okutukuza nga tuli awo ffenna Museveni ate yatajjajja ne taata ate mbukati yatulabirira simanyi biki olaba ne kyabazinga atugamba ono yatta taata nampeerera era mwebaza kuba yampeerera nga yatta taatawo ne mu benefit nga mu musaayi gw'abajjajjaffe. We are going to benefit in your blood now. What goes comes back what? Kati namuogwa mwe gugenda tununula mulimba. Enatembeya mustuni. Naye waliwo verse gye njagala waawe egamba. Simba ni wewe simba. Enatembeya mustuni wewe simba. Ni wewe simba. Simba enakula munyama, simba enatembeya mustuni. Simba enakula munyama. Dunamis FMM. Bannange Uganda eyo. Banna Uganda muli eyo. Mumanyi lwaki salanga nakuza mwezi 5. Munaana manya. Mulabe banna Uganda. Nze nababuuza wano ne mbabuuza banna Uganda RO akoleki. Mwenna mwamulagirawo nti muli down. Mwampulideko nga nange nakuza mwezi 8. Si lwakuba mbadde sikiwagira. Mbadde nkiwagira naye sakoze nze soogera kintu nga kyange. Nabagamba ali emabega wange sisobola kusiba buguwa bwa ngattozi. Teyakibaddemu. Naye message etambudde. Goge mazima etambudde kuba wano mbadde nteekawo amasimu ne mugiyisaawo. Si mu ddoboozi lyange mu lyammwe bannakampala mubalabye. Naye waliwo rediyo eri Kampala bagiyita Dunamis FM eri Uganda awo. Genda onoonye ekigambo kye bayita Dunamis FM. Mumanyi lwaki mbawadde weeks 2 nga mukuba amasimu? Mumanyi lwaki mbawadde weeks 2 nga mukuba amasimu buli lunaku? Ali emabega wange. Temumuyita ono simanyi Richard muwumuza simanyi mbuna abadde asibona obuguwa bw'engato. Oli sisobola kusiba buguwa bwa ngatozi. Basajja mwe ne mukakana ku musaayi gw'abajjajjaffe gwonna ne mugubenefitinga. Gwonna. Ffe ne tubonaabona. Ne mutukuza nga tuli buluyongoyongo. Mba ntambula mu Bayibuli negamba naye mumanye ejjinja kwe mwasimibwa. Konze twasimibwa ku jjinja ki? Okuva edda n'edda lyonna line gwanga Buganda gwanga ddamba lye baakubangamu ekyeyo. Ne musala empaji zaalyo ne mulowooza mbuno muzimaliddeyo kakati no simba enatembeya mchana. Hapana kukimbia. Inatembea. Mwali mumanyi mwatumalawo mwatumaliriza. Njagala mumbulire Bugingo yajjawo ekigambo ekigamba n'obwana obuli mu lubuto bwe mutannateekamu. Sisitimu eno yejja obufuga. Byabadde bijjirawa.
Gasumbo lwakuta akazindalo kwe yaggukidde byabadde bijjirawo bw'obiconnectinga bijja Simba na mimi simba enatembea mostoni simba enatembea neba nesenga mbadde senga tubadde ku ground nemba kubiramu engoma ya maje ekumba eyo y'oluyimba olwo awo muba mutambula mwendo ya laka simba enatembea mostoni simba enatembea Mmwe kasita weetuli mututiisatiisa mutya njagala mumbulirize ogwo ogusajja ogwo oguli awo okumpi ogwo ogwabadde ne Bugingo ogwo oguwanvu gwesirwaza mbuno olw'okuba guyambadde ago amadowadowa ebyo byambalo bya kisiru nga mukolamu sokisi za Bugingo mutubuulireyo mada keesi emu gye mwanoonyereza ne mugiggusa ani yatakirumira ani yattaba masheke ani yattaba hiiga ani yatta Sheikh Kirya ani yatta Dr. Muwaya ani yatta Sentamu era ogwo omusango intaneti ye ezo gundi zonna intaneti ye yaziralambaza Bugingo n'atuukibwako ekizibu bapasita banene beekweka n'ayogera neyeekolera n'ayogera abantu ne batwala ebyayeekolera ataabaddewo n'ogamba mbuno tewali waawe ekikyamu wawulirako abawakanya Katumba Wamala kuba yawona ne bamugjamu esasi mu mukono nga Bugingo bwe baali mugjeemu mwatugamba bamugjamu amasasi aga mu mukono ne mu mugongo amasasi abiri ate kambabuulire full figure agenda kugendera mu ezo saga full figure ne Senkubuge weewo bagenda bajjawo mwaye ekintu ky'abasajja era Museveni yabagambye mwakola bubi kikwasa abantu abo okukyogera munyiivu nnyo mbo bamuyirawo omubiri naye Bugingo wakola ki Senkubuge ne gundi ne full figure otegedde nti omuntu oyinza omukozesa naye nga yakukyawadda teriyo basinze kwokesa Bugingo ng'abantu abo ababiri Bugingo agamba ono tabangako driver wange obulamu bwange bwonna bwe tumaze ono agamba oyo driver weeye omukadde w'ekkanisa driver naye ye muwumuzi abadde ki mukadde wa kkanisa muvubuka wa kkanisa WSFC driver mukuumi bini wawona ekintu naye leka mbabuuze nga ngenda mu kigambo kya Katonda bulijjo mba nnyonnyola loolo sogera oluzungu olufuga naye sagala bintu ebyo bya pure mulabye loolo omusajja oyo Bugingo gy'azannya mu Tusi Empire mu ggwanga Uganda yo mugirabye mulabye obuzito bwe mu kintu kya Tusi Empire mu Uganda mukirabye oba mukyakibuusabuusa omanyi lwaki baalonda erinnya Pentagon kiri mu Bayibuli mulimu sinagoga sirabanga mu Pentagon bwe lubaamu njaddufuna sinnabadde soma Pentagon gye mmanyiko eya America we wakuŋŋaanira ebitongole biri byonna ebibede ebyokwerinda n'okunoonyereza nabo biki Pentagon eyo Pentagon si yammwe nga bwe mbadde mulowooza mbu nno y'Abannayuganda Pentagon y'Abanyarwanda we bakuŋŋaanira
Pentagon y'Abanyarwanda we bakunganira awo wali oyinza okikiriza nti awo ewa Bugingo waliwo amura ye mundu ku kyaki ne wabeerawo amura oba amare oba watu etterekero ly'ebyokulwanyisa etterekero ly'emmundu ku kyaki. Bulijjo mbagamba ebintu bino bane nga mulowooza nnimba ate bane teri kintu kirumanga kujja n'oyogera amazima abantu ne batagatwala. Weebaka ng'onakuwadde ogenda ozukka nga ne bbaasi ekuleese nga bagenze dda ku mulimu ne bakuba omukalafa ng'olina okweteekamu obubba ogenda okole nga weebase n'ennaku wayogedde ebintu abantu ne batabitwala. Mulabye lolo omusajja oyo Bugingo gy'azannya mu kumalawo Uganda. Mwe Uganda ebitinkiza nga musugumbiza embuto nga mugenda okusabira ku Pentagon. Mumanyi Bugingo yaani? Omusajja yamugamba 10 years back n'amugamba ekintu ky'oyingiddemu kinene nnyo ogenda kufa. Ogenda kufa. Nkugambye abasajja abamu abalina credibility awo e Uganda yali Pastor Serwadda ne Kayanja be bamu ku bantu abalina credibility. Ekimu kye bamusooka okumuwa kuba ate n'akola bye babadde bakola. Kubanga ensi yali tennaba kumanya nnyo biki ebiri mu kanisa. Ne bakozesa Bugingo okubakuba abantu ne bagenda nga babikukaawa amaaso ate ye n'akola ebisinga ebyabwe tayimuzi 7. Serwadda alina abakuumi, alina emmotoka za gavumenti naye talina amura ku kyaki ye. Kayanja alina aba SFC. Kati Bugingo bonna yabakubisaamu. N'abeera nga ye ddaalingi waabwe. Kati Museveni nga kyayagala nabo badduke wa Museveni okuwaaba olwo abakkakkanya obw'ebindu. Kati nga abakuba nga baddukira wa Museveni ate nga Museveni yamutuma n'okuvuma bali. Bonna n'abasaanyaawo. Kati Museveni ne bwakola obukozi bw'ati Serwadda adduka. Museveni ne bwanyampa Serwadda agamba wangi ompise kumbe ekisajja kinyampye bunyampi. Akatabo k'abanyampi temukamanyi kembadde njogera kuba mujja kitwala eri ku level eri eya waggulu nze gye sibaddeeko. Museveni n'anyampa nga Serwadda ng'abasumba bali awo bonna bayitaba. Yes sir. Kumbe kinyampye bunyampi. Ofanga tufunyeeko kasaayi Kanyarwanda kana toba ekyo mu Luganda bakyogera batya nginze kyerabira. Singa mbadde nkijjukidde mu Luganda mbadde nja kukyogera mu Luganda. Naye nkyerabidde. Kubanga oyinza okuba nga otandise okuyogera ekintu tipurwe nekigenda. Kati awo olina okuyiiya engeri gy'okyogera. Abo bonna yabakuba basenyo nga bonna n'abafukamiza. Mugambo ogwo ogusajja ogwabadde mu uniform nti ennamba yange eri +974 33 93 9639. Simanyi underwear zange gye ziri. Museveni akimpe nakyo kijje wano kinyambeko. Tebina makulu mbuno kitutiisa. Ife bakyatutiisa. Bulola yatutaddeko etteeka ddamba gwolooza bulola musiru. Olowooza bulola musiru okututeekako etteeka. Mbolo yambadde agambalo simanyi mbwa agatogi gamyufu. Olwo tukole tutya? Kyogamba nga nakukubye Subaru gwe. Naye abavuzi ba Subaru bannange mweddeko. Mweddeko abavuzi ba Subaru. Mbabuulira ebyo ebintu si birungi.
Neba naye mumponye bino ebiseera munsanze nina yinjale. Mbadde nja kukuba akapiisi kano naye nina yinjale. Kaninde sizoni eddako. Ekitabo kya Yona essula esooka. Awo ekigambo kya Mukama kyajja eri Yona omwana wa Amitaayi nga kyogera nti golokoka ogende Nineeve ekibuga ekyo ekinene okirangirire kubanga obubi bwabwe bulinnye butuuse mu maaso gange. Ne Yona n'agolokoka okuddukira e Talusiisi okuva mu maaso ga Mukama n'aserengeta e Yoppa n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusiisi. Awo n'abawa empooza yaakyo n'asaabala omwo agende nabo e Talusiisi ave mu maaso ga Mukama. Naye Mukama n'asindika empewo ennyingi ku nnyanja, omuyaga omungi ne guba ku nnyanja, ekyombo ne kyagala okumenyeka. N'abo abaavuga ne batya ne bakaabirya buli muntu katonda we, ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule. Naye Yona yali ngase mu kisenge eky'omu kyombo ng'agalamidde yeebasa otulo. Awo omugoba w'ekyombo n'ajja gy'ali n'amugamba nti, obadde otya ggwe omwebasi? Golokoka osabe Katonda wo, era mpozzi Katonda anaatujjukira tuleme okuzikirira. Ne boogera buli muntu ne muganda we nti, jangu tukuba akalulu tulyoke tutegeere gwe tulangibwa akabi kano okutubaako. Awo ne bakuba akalulu, akalulu ne kagwa ku Yona. Awo ne bamugamba nti, kale tubuulire gwe tulangibwa akabi kano okutubaako, omulimu gwo mulimu ki? Ovaawa? Ensi yammwe nsi ki? Ekika kyammwe kika ki? N'abagamba nti, ndi Mwebbulaniya, ntya Mukama Katonda ow'omu ggulu eyakola ennyanja n'olukalu. Awo abantu ne batya nnyo ne bamugamba nti, kino kiki ky'okoze ggwe? Kubanga abantu baamanya nti adduse mu maaso ga Mukama, kubanga yali ng'ababuulidde. Awo ne bamugamba nti, tunaakukola tutya ennyanja etuteekere? Kubanga ennyanja yali ng'egenda yeeyongera okufuukuuka ennyo. N'abagamba nti, munsitule munsuule mu nnyanja, kale ennyanja eneebateekera, kubanga mmanyi nti omuyaga guno omungi gubakutte okubalanga nze. Naye abantu ne bavuga nnyo okuddayo okugoba ettale, naye ne batayinza, kubanga ennyanja yagenda yeeyongera bweyongeza okufuukuuka okubaziyiza. Kyebaava bakaabira Mukama ne boogera nti, tukwegayiridde ayi Mukama, tukwegayiridde tuleme okuzikirira ku lw'obulamu obw'omuntu ono, so totussaako musaayi ogutaliiko musango, kubanga ggwe ayi Mukama gw'okoze ky'oyagala. Awo ne basitula Yona ne bamusuula mu nnyanja. Awo omuyaga ogwali ku nnyanja ne gufa. Awo abantu ne batya nnyo Mukama, ne bawaayo ssaddaaka eri Mukama, ne beeyama obweyamo. Mukama n'ateekateeka ekyennyanja ekinene kimire Yona. Yona n'amala mu lubuto olw'ekyennyanja ennaku 3 emisana n'ekiro. Weebale nnyo Mukama, Katonda wa bajjajjaffe, Katonda wa Uganda. Tuli wano twagala okusoma okuva gy'oli, tukusaba okusomesa oyigize batabani bo ne bawala bo. Ebigambo bino Mukama bikola amakulu gye tuli, otugiremu ebirabika n'ebitalabika, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna. N'oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okubatasaanira. Amiina. Tuli ku Destiny Part 2. Waliwo ekintu Mukama kye yali ayogeddeko naawe ne kituuka mu kkubo ne kikulemerera. Oyina ekintu ekikyo ky'owulira nga w'oyina okulaga w'oggwekerera. Kati ebintu ebikujja ku mulamwa bisobola okubeera nga gy'oli biri positive oba negative. Omuzungu alina kyayita sugar coat. Setaani amanyi okuteekako akabubi k'akasukaali ku kintu ekikaawa. Waliwo ekintu ekisobola okujja ku mulamwa ng'okirabanga ng'olaba ogenda kifunamu naye nga kikujja ku kintu ekinene. Waliwo ebitujja ku mulamwa
nga byo biri ku negative side ng'olemereddwa bulemereddwa sente ziganye simanyi school fees abuze obadde osoma naye school fees abuze ekyo ne kikujja ku mulamwa waliwo oli ng'obadde olina gy'olaga n'osanga omuntu n'akugamba kati nno gwe ky'osoma okufuna ate nze kyendeese awo n'akukuba benzi n'akuwa n'ekyapa ky'ennyumba n'akugamba kati oba ojja ng'ojja bw'oba tojja ng'ojja positive side Money made money, but money made mad. You are native in Nema. Mr. Money. No, I the language. Kubi. Chizenga chiringe chirin positive. Nenga chikujja kuchiri echinene. Nkugambye twalina abantu betwogera waliwo abantu bino ebyaffe ebya struggle betwali tetusuubira nti basobola otulyamu olukwe. Wallahi ng'olaba akuyiriddewo omubiri n'ogamba ono kabulaza tasobola zo kununula ggwanga. Omwana oyo senga yasigala mu mawulire ne mu mawulire twamumiisinga. Senga yasigala ku bipulogulaamu bye ebyo ebyagundi baali bamaanyi ng'ensi batya yali mu useful naye kati izimu useless. Positively nga ikintu kigize bweti omwana ya naye kankubuulire wonna destination eyo ojja gitwala mu maaso olimba waakiri okubeera sitaaka mu lubuto lw'ekyennyanja waliwo abamu nga tuli awo nga tuli mu lubuto lwa kyannyanja ng'oli mu lubuto lwa kyannyanja kyekyakumira nga Mukama alina kye yakutuma era ng'olina ekyokukola ekyennyanja kyagoberera eryato eryo paka ne bw'onoova ku mulamwa n'odduka n'ogenda kuwa omusimbi ogutootoogana ng'obukolwa ekyennyanja kijja kugoberera kikumirireyo. Bugingo yatugamba nze munnange mbuliddwa emirembe leka nenoonyeza emirembe kanenoonyeza emirembe n'ava ku kinene Mukama kyeyamutuma nga yagamba nti Mukama yamukola ku kibegabega namugamba Bugingo era yakuba wano nno Mukama yamugamba Bugingo genda ompeereze genda oyite abalokole n'abatali balokole bonna nkutumye ku Bati Valley gendayo bakime n'amaliriza nga zeeno mu bamafiya OSFC n'amugamba ekintu ky'oyingiridde okimanyi gw'omanyi abasajja abo emizannyo gye bazannya 10 years back eddoboozi n'ataliwulira nenzija ne mugamba nga mbadde mugamba Bugingo omusajja yayimba batuma Nuwa bamugana natuma bamugana natuma Yesu bamugana ngambira akawala ako natuma Kapere Kapere kye yamukola muganda we Kapere yakuba layini nga zize yekka kyokka nga bamutumye butumi naye wamawulira waliwo omuntu omu ng'embeera gy'olimu oli mu lubuto lwa kyannyanja kuba kati tekijja kukumira kiri eky'omu nnyanja waliwo ekyennyanja ekyakumira kubanga Mukama yakutumyewa otandika okupaka okudduka okwepiicuula odduka ogenda Talusiisi bakutumye Talusiisi oba Nineve okakasa gye walaga wagenda Nineve oba wagenda Talusiisi kati ekimu kukikulaga ng'oli Talusiisi omenyeka nnyo bw'olaba ng'ekintu ky'olimu omenyeka nnyo ng'okuva wakitandika omenyeka nnyo Bayibuli egamba Mukama yamutuma e Nineve n'agenda Talusiisi bwe yatuuka ku mwalo ne yeesasulira ekyombo eyamutuma yali amusasulidde e Nineve senga yagenda Nineve teyandisasudde naye ekirala kiki yonna kye yali ayagala e Talusiisi gye bataamutumye kiki yonna kye yadduka e Nineve gye baamutuma n'atagendayo why kati awo waliwo stada waliwo ekintu kye tulina omuntu